President wa Iran Pezeshkian akakasizza nga amawanga ag'omu Gulf senga tegeesonyiwa gwanga lya America ne gakkiriza America esinziire eyo okubeera nga eyonoona infrastructure eya Iran nti nabo bubakeeredde bagenda ate munnange kwongezaamu ku gia era tebabanenya. So nga ate okusinziira ku ggwanga erya America ne munywayo Israel bano batugamba nti bakoze kinene nnyo mu kwonoona enfo ze basuubira okuba nti Iran weesuubira okubeera oba webadde esinzira okulumba oba okukasuka missiles mu Middle East era zino bazoonoonye nti amaanyi gagikendedde. So nga ate munnange feezi gye tugendamu endala abatunuulizi bagamba nti eno eyinza okuba ey'obulabe kubanga Iran baalisuubira nti amaanyi gagiwedde naye nga ate erabika gagiwala buwaze. Kakati munnange obwenkeke mu Middle East nti okulwana oba olutalo lugenze ate mu feezi endala kati eno new turn era nga reports empya ziraga nti ebyokulwanyisa bya Iran bingi byonooneddwa mbu bano babikubye okuva mu nnumba eza waggulu nga kino munnange bamaze okubeera nga bakitugamba nti bombardments ze bakoze ku wiikendi naddala nti kino kyongedde okubeera nga kikendeeza amaanyi ga Iran mu by'ekijaasi era nti kino ate era kireesewo bonkenke nti olutalo lwaniyingira ate mu feezi gye bagamba eri dangerous ennyo ey'obulabe ennyo. Kati okusinziira munnange ku gafeeyo bagamba nti okwonoona oba distractions ze bakoze zibadde z'amaanyi nnyo ku ggwanga erya Iran era nga bagamba nti missile systems yayo bwe boogera ku missile systems eza Iran nti ezisinga bazoonoonye ate nga bagamba era nti ebimu birabika biri eyo biri trapped underground mu channels eziri collapsed eyo mu mikozese gye babiteeka nti babikuba oba oli emikozese ne gigwamu mbukati biri eyo tebasobola kubeera nga babituukako okubikozesa. United States wowulirira bino ne munywanyi waayo bani banywanyi baayo bwe batyo basuubira okubeera nti bategeka ground operations baagala okubeera nti bayingirayo n'amagye mu ggwanga erya Iran era nga kino ate kigenda kuleetawo embeera endala bangi gye bagamba nti tebamanyi gye biggwira nti okuteeka amagye ku ttaka ne gayingira mu ggwanga erya Iran kiyinza ate okuwanvuya olutalo era nga tewali amanyi gye bikola ki gye biggwira. Kakati eno military operation gye bakwasaganyiza wansi we erinnya Operation Epic Fury efokasinze nnyo okubeera nga badestabilizinga ability ya Iran okubeera nga strikinga back long range missiles nti operation yaabwe eno gye bayise Operation Epic Fury kati nga bw'olaba Operation Shujaa yaffe wano eye Congo eyaabwe bagita Operation Epic Fury nti efokasinze nnyo omulamwa gwayo gwa kulaba nga Iran bakakasiza ddala nti bagimala amaanyi okubeera nga tesobola ate kuddiza kukozesa long range missiles zaayo okubeera nga eddiza weesuubira wonna weyinza okukoseza abalabe. Kakati kino bo nga bagamba nti kirabika kyongedde okubeera nga kikendeeza ku risk eya large scale counter attack nti Iran mbu bagikendezeza ku maanyi baginafuyiza okusinziira ku bo nga bwe bagamba nkugambye okusinziira ku bo nga bwe bagamba naye abatunulizi bagamba nti olutalo Iran yalwetegekera era lutambuza mu feezi nayo yasooka na byakulwanyisa bikadde timugulumba kuli okwasooka yalaga nti tejja kuddiza nnyo kyamaanyi kiri awo nti nga balinga bo abaali bawangudde olutalo kumbe bo munnange olutalo balina engeri gye balukwasaganyamu. Kakati bo abatunuulira embeera bagamba nti situation is far from over
tebinaggwa nti olugero lukyali lunene nnyo era aba experts babanzidde okubeera nga balabula nti ebyokulwanyisa ebiri ebikukulire underground mu mikwesese nti bikyasobola okubeera nga babirikavaringa bakyasobola okubijjayo ne babikozesa nate nti bano balowooza nti nno batebereza butebereza nti ebimu biri trapped underground emikwesese bagikubye bwe tebasobola kubijjayo nti abasajja basobola okubeera nga ate balinawo gye basobola okuyitira ne babijjayo era nga phase eno gye baagala okuteekawo next phase eyinza okubeera enzibu ennyo eyinza okubeera risk ennyo era ng'eri unpredictable nga teri amanyi gye biggweera kakati ba global observers bo bwe batyo batunuulidde ensonga eno closely era nga bagamba nti waliwo okutya nti full scale escalation eyinza okuleetawo consequences ez'amaanyi si mu Middle East naye ate munnange mu nsi yonna kati ebibuuzo munnange ne bisigala awo nti eno ntandikwa nti tutuuse ku nkomerero y'olutalo oba ate tutandika butandisi ku kintu ekinene ekisingawo ku ekyo ekibaddewo oba tutandika butandisi ku kintu ekinene ekisingawo ku ekyo ekibaddewo kubanga Iran nti nga bwe nkutegeezezza nti babadde bano bamaze okubeera nga basaza layini emmyufu okulabula okw'amaanyi eri ensi za Gulf nga ba-expressinga balaga butya bwe bali abeetegefu okubeera nga munnange ate baanukula singa infrastructure yaabwe singa infrastructure ebintu ebyenkizo mu ggwanga bigezaako kubeera nga bikubibwa era nga bagamba nti bo oba oli awo okukasuka missiles mu nsi endala ez'omu Gulf si yalibadde strategy yaabwe nti kye bapulaninga kakati munnange bano balabudde ensi z'omu Gulf era ng'obunkenke bweyongedde mu Middle East nti obubaka obwateekeddwa ku mukutu gwa X president wa Iran Masoud Pezeshkian ono yagambye nti yakubye omulanga era n'alabula ensi ez'omu Gulf nti singa bagezako ne bakkiriza US ne Israel okubeera nga bakozesa amatwale gaabwe okusinziira eyo okubeera nga bastrikinga mu ggwanga erya Iran n'alabula n'agamba nti move yonna ey'ekika ekyo egenda kuba eyita Iran okubeera nga eyanukula egenda kuba eyaniriza bajja kuba nga abaaniriza Iran tyayanukula kati munnange kino ne kirabika nga threat nnene nnyo ku regional stability jjukira nti Iran ekyayongera okutagetinga amawanga ago era nga drones zigendayo okubeera nga bakuba infrastructure yaabwe okusingira ddala ebintu bye basuubira okuba nti nno nabyo bibakosa omuli ne zi airport kakati okusinziira ku president Pezeshkian yagambye nti kino tukyogedde emirundi mingi nti Iran tekola attacks zino ng'ekigenderedde nti oba ekyagala nnyo naye munnange tewali kyakukola tugenda kuba naffe ate twanukuza busungu singa infrastructure yaffe economic centers ebintu ebifaanaganako bwe bityo bikubwa bageze kukubeera nga bakuba entindo bagezeko kubeera nga bakuba amabiiro g'amasannyalaze bakuba enzizi z'amafuta kyategeeza nti naffe tetujja kuba na option tugenda kuba tukuba bukubi Pezeshkian ng'ategeeza agamba nti eri ensi zonna mu region bwe muba mwagala enkulaakulana bwamu ne security temugezaako kuleka balabe baffe kubeera nga bakozesa amatwale gammwe nga war zone temugezaako kubaleka basinziira eyo kakati Iran era still ng'egamba nti bano babadde bakubye hideouts enfo z'Abamerika ab'amagye mu Dubai era okusinziira ku mawulire ga Iran aga Fast News Agency bano bagambye nti
omwogezi owa Central Headquarters owa Harat Katam Al-Abiya yabadde atutegeeza n'atugamba nti bakoze US yabadde egezaako kugumbulula abasirikale okuva mu nfo yaabwe hideout yaabwe era n'oluvannyuma lw'okubeera nti yakubye base eyo mu region era omwogezi ono yagambye nti abasukka mu 5 abasirikale ba US babadde mu hideout eno era n'agamba nti 1,400 babadde mu esooka mbu 10 nga bali mu hideout ey'okubiri. Kakati bwe batyo nga bagamba nti missiles zaabwe ne drones bwe zityo zaasobodde okubeera nga zikubayo era nti ba casualties babadde bangi ebya ddala. Kakati embeera bwetyo bweri era nga yagambye omwogezi ono nti Trump ne ba commanders aba US Army bali badde bakitegeera essaawa eno nti olutalo luno lubazitooweredde efuuse graveyard y'abasirikale ba America. Tebagenda kuba na choice yonna gye bagenda okubalekera kuleka nti nno kati basalawo basalenda nge buseerera ndalinzi ti mutuufu abasajja batusinze abayiraani batusinze. Kati Pentagon yo jjukira yatutegeezeza nti basuubira okubeera nga bongera amagye mu region eno era nga eno 82nd Airborne Division mu Middle East bagenda kuba munnange bagiteekayo okusinziira ku CBS report era nga amawulire galaze nti balina pulaani namutaayika nga Pentagon okubeera nga basindika yo abasirikale omuli command component wamu n'amagye ag'oku ttaka mu region okubeera nga bafugaza eggwanga erya Iran. Kakati olutalo luno lugenze nti tuli mu mwezi era nga obunkenke bweyongera. Abatunuulizi batugamba nti feezi eddako bano basuubira okuteeka amagye ku ttaka naye kino kigenda kubeera ate kirala nnyo newankubadde balowooza nti missiles za Iran bazikubye nti n'emikwesese gye bagiteeka bagikubye naye abatunuulizi bagamba nti ezo zisobola okuggibwayo ate ne zeeyongera okubeera nga zikozesebwa butereevu era nti wano wetulaga wazibu nnyo nti Iran bo batugamba dda nti afa amagye gaabwe tugaagala ku ttaka gajje bakakase nti eno munnange graveyard tugenda kubattira eno ebya ddala. Bino byali bibaddewo ku Afghanistan naye walala era tutunuulira ttiimu zonna ttiimu Iran ttiimu US ne Israel bwe nkugamba nti nno waliwo uncertainty mu koosi ya bino gye biraga byonna kubanga amaanyi aga Iran nti gayinza okubeera underestimated nti teri amanyi byakulwanyisa gye biri. Ekisooka oba gye basuubira okuba gye biri biyinza okuba si gye biri tetumanyi nti oba bino bye bakozesaako just bye babadde bakozesako ate waliyo ebirala ebyokusabuukulula tetumanyi. Byonna tuyolekedde okubeera nga tubiraba era abatunuulizi bagamba nti eno feezi gye tugendamu eyinza okubeera enzito ennyo. So nga ate ye Trump yatugambye abo bagezaako bali mu negotiations naye balimba beefuula abatateesa naye tuli mu kuteesa. Kiba kitegeeza nti bwe kuba kuteesa nti n'Amerika naye kwennyini eba ekiraba nti kintu kizibu kino kiyinza okuba ekizibuko katusooke tuteese tulabe oba tukomekkereza.